Mwalabye video yakawala akagwere nga bakakuba emboko naye mu mulembe guno katubuuzeeko obubuuza mu mulembe guno nkyogera na emotions nyingi nkambwe mu mutima gwe mpulya yagala okukaaba omuwala wa myaka 16 17 18 olw'okuba akyali waka ku myaka 18 oba okyakuba omwana omuwala embooko ali bukojja ebyo byonna mubijjeewo mbwali bukojja no tulowoozeeko bulowooza anti omwana bw'abeera ebukojja takula ndowooza naye nga si kyekituufu no it is primitivity of the highest order. Yes. Bakubisaaki ekyo si waya migo gyennyini eyo ndabanga eyenyola nga waya oba waya kibooko eyinza okuba waya wabaddewo yabadde ne kibooko newa waya yakubye waliwo eyawulidde nga ate bamukubye abantu 7 nga buli omu akuba 15 nakwasa emikono ebiri ng'alaba kibooko gyakutte omukono ogumu abanafunafu bakwata mukwata emboko oli akutta amagulu ekimukubya yagenze mu kkanisa musiraamu kakati okumukuba n'oleka n'omusibira mu ddiini gy'abadde avudde yafulumye oyo oyo takyaddayo tasobola gibeeramu kakati ebimu oyo kati mujulizi lwakubamu abalokole temulina bajulizi oyo mujulizi babera kubanga bwabanga yabadde agenze mu kereziya oyo maata lwakuba yagenze n'abakazi nabo kwe bali bakuba ajja kusookera eno bajja kumulangamu akati presiding apostle bwabanga akirangirira okulangirira kiri mu buyinza kubanga ne papa yayogera papa waba yayogedde kati neera papa ayogera nga waliwo emitendera presiding apostle emitendera weegiri asobola okutandikira osooka kubeera blessed nga tonnaba kufuuka seeyindi and before you are a blessed you are a beatitude and before you are a beatitude you are a oyo mwana tasoma ne bw'aba asoma ne bw'aba tasoma kakati oyo omuwala oyo ogamba nti si mukazi yennyini tasula na basajja naye kati ekyo ekyakoleddwa dokita buno kyekikulaga emitima gy'abantu nti batwalira amateeka anti kyenkugamba nti omwana akwebbako n'agenda yeeyisa kikulu eyo gy'agenze n'omubuuza nti nakatudde ovaawa ani sina gye mbadde n'omukubira okugenda mu kkanisa omanya nti omusiibudde kati ekyabadde dokita oluvannyuma lw'ebyo byonna babakutte what happened wabaddewo twakuliyetinze kagundi awo abantu kanisa nezigolokoka basumba nebakolagana ne RDC ne DPC nebagenda babakwata kati kisoboka abo abakubye kibooko nabo babagalamizi babakube kibooko ekyo kati gwe munamateeka kati twetaagawo bannamateeka mutuyambe kwekyo tekisoboka gamba mbuno okuba tosobola bakuba nekye manyagala okulaga nti bo nga kye baakoze bo kukibakola bandikyagadde kubanga tyabo okubakwata obukwasi batalekaga abantu bane tusaba kutusonyiwa naye bwe kibanga oli yagambye bane mu nsonyi nga bo tebasobola akati tuvunulira etteeka kati abo bwe gubasinga tebamukubidde mu tteeka lya Uganda tebamukubidde mu tteeka lya Uganda bamukubidde mu shariya shariya takola wano ate atya tetulinaawo kibayita sharia law ngeri operational tovolaba ne constitution ebogera ku sharia is that an assumption oba oyogera ku reality sharia law tekola wano so kyebogera nange mumpeka wange mireko kadi courts tezikola teziri operational really weziri bazi providing mu constitution ne teziri operation teziriwo ziba zitagaddi nedda waliwo procedure yazo kuziteekawo ziteekebwawo court ziteekebwawo baba wampewo courts of judicature ziteekebwawo courts of judicature ne bapointinga feto tusomesa mateeka tuddamu ebibuuzo byaffe baba wampewo okubawa bakiteekawo naye tekinnaba kubeera operation okubeera operational ta courting nkuwadde essimu
ajjeyo bwino bw'otokubirako simu oba bw'otokwatirako bakubidde oba bw'otowezako text message neguba musango gwange nze yakuwa kakati nanti kino kiri bwe kiti nti kolaba basooka okuleeta Islamic banking baali baamuleeta dda naye nga tewaliiwo tteeka limuteeka mu nkola so nekitwala ebbanga kiyiseewo emyaka almost nga 6 sharia law eri mu constitution tewaliwo kyebata sharia ekiriwo bakita kadi court ati kadi court kyekigambo kyamateeka apana kadi court kyekigambo ekya bulijjo ekitambulirwako nze ng'omusiraamu eyo sharia kati naye bwe kibanga kiri mu constitution ekyo mu constitution temulimu kibayita busiraamu amadiini gonna mulimu ki amadiini gonna Uganda is a secular state. Yogera okutuuka ng'enjuba ekomyewo obusiraamu buli mu constitution ya Uganda ekiri mu constitution bakiyita kadi courts kakati amadiini ng'amadiini gonna constitution tegalaba neraba kadi court egiraba level ya courts as one of the subordinate courts in the Republic of Uganda. Yes. Kakati amateeka amakooti amalala kubanga mulimu n'amakooti gerosi nago gyegali kati gonna galina kubeera creature of law buli kyeboogedde mu constitution it has to be a creature of law wateeka okubeerawo etteeka erikiteeka mu nkola batwogera ku kadi courts zalema basiraamu kusa mu nkola zo weeziri enkola yaabwe gye babikola ku mizikiti ne koodi Kampala teri constitutional so kati kyogamba osobola okibichallenginga era decisions zaabwe teziri final kyova olaba tebasobola kuwa nkola nti twasazeewo kati omutumiza president musiraamu kyetagisa kyebagenda okukola kyekino kooti ye bayita kooti saabalamuzi ne gundi ye tiimu ye bagenda constitutinga kyebata kadi courts balina n'okwapointinga abalamuzi abagenda okukolera wansi wa kadi courts ezo nga balina obukugu mu mateeka teriiwo teri operation ekyo boogera ono ayogera mu mateeka oyagala ekola etya anti akati walina okubeera oyagala etya ku ekyo kyolabye kati ku kino olabye ba criminals kati wano kino kiteeke kati ffe tulinze kubanga were they not arrested bagenda kuvunaanibwa wansi wa anti-torture act fine nze njagala okudda waggulu nze bulira etteeka lyonna mwe babakwatidde oba mwe bagenda okubavunaanira nze I careless njagala kuwulya nga bagamba nti eyakubye kibooko emyaka 3 bwe tunakiwulira wansi wa myaka 7 sifaayo nze ne babasibayo myezi 2 ne bwe baba anti wulira nze kyenjagala njala kuwulira nti it is kubanga eno criminal offense nze njala kuwulira kubavunaana na kubasingisa musango na kubasiba okubasiba ne bekuba kwa weekends naye nga baliko rekodi egamba etya nti basibibwa olw'okuba bazza omusango awo njo kiwulirira eyo kooti egenda bafulumya abo tesobola bafulumya egenda bavunaana bagenze ekanga mutunula wano kye bayita obusiraamu mu Uganda buli muntu akitya akati dokita kati awo olinganga agamba nti awo tuzambalire ku mugongo ngaso kyebagamba kanso anti kasita mwetagisa okujjayo amanyi owulire ono kyagambye mulina kujjayo maanyi babanga obusira kadi courts tezikola emisango gino kati kyokulaberako bwe baba bagassa abantu baabwe enjawukana gye baawukanamu nakinaki bo kubanga bagamba nti bagenda abasobola okugendewo mu talaka n'ekiri ensonga ezo zivireyo ddala n'okugabana ebintu ddala erisembayo nti kadi courts zikola n'ebintu ne babigabana mumbuulize ekibuuzo ono mumbuulize omugambe bwoti bwe bagatta omuntu mu bufumbo bw'obusiraamu mbuuza bwe bagatta omuntu mu busiraamu abagattiddwa kubanga etteeka ly'obufumbo weeriri bwe bamugattulula mu busiraamu abagattuluddwa kati okugattululwa kw'obusiraamu kwa mirundi 2 okusookera ddala kwe kukozesa enkola ya talaka eya sharia kubanga eri provided for ya sharia kubanga eri provided for muteeka erya Muhammadan ate enkola eyokubiri kiba kiganye
you can also use court as another way. So kiringa ngera bo kiraba obufumbo bwa traditional. Obufumbo bwa traditional busobola okusazibwamu meeting y'ekika pabiti zizo nanga zibaddewo ne mu dissolving obufumbawo oba musobola dissolvinga mu kooti. So kakati okubeera nga mwagenze mu Kampala mu kadde ne mugabana n'ebintu nakina ekibitu ne babigaba kati okugaba okuyingira ne bawakanya n'omwana gwe wasikisa kuyingira matter ya succession tebalina buyinza bwakyo ate nga bakikola ate kati bakikola kubanga bano balina okukikkiririzaamu nga bo naye nga tewaliwo mu succession wawulira seeka wane eyafa eyali prominent eyafa ne wabeerawo emitawaana wakati we omukyala biki abaana famire yonna neetuula seeka ne bamuyita omulala omulamu n'asoma aya n'abayitira mu hadisi ezitambula n'abaga nti kati kino kyekyokukola nakati tiwabangawo bizibu lwakubanga nti tewavaayo bajja bayimulugunya nti ekizibu kiva kubanga waliwo complex. Apaana obusiraamu mu Uganda bwamala dda okuwamba. Ekibuuzo kyange dokita tutudde nti katugabanya maali administrator general mumukola mutya talibirimu tali mu sharia yaffe bwekibanga tugenda kukyusa ebyapa tubuwa mu win notice ne tumugamba kino ekyapa kirina kusoma ife abaana instrument ejja okwetaagisibwa letters of administration era mbanga mutudde wano mpezi meeting ezokukola nga muba mukyayogera mutyo ng'ekyapa kifunye administrator anda kati kitegeeza tutudde wano tutuula si decision the decision is made by sharia leadership bwogenda mu administrator kitegeeza nti sharia tekola ki singa sharia ebadde ekola ebbaluwa gye muwandiise sheeka n'agiwandiikako yandibadde ekola nga instrument naye kubanga tebalina buyinza obwo kyovola era balina okudde wa administrator nze njagala kuwulira kibonerezo ky'abalenzi bano bagenda bavunaana babasibe wansi wa anti-torture act so si tewaliwo teeka ddala ebyo ebya sharia tebikola wano it is anti-torture act anti owulidde gy'olaze Uganda is a secular state tewaliwo ddiini agambye ebya sharia tebikola wano tugenda kuyita ay'amasimu batubuulire oba sharia tezikola bwe kibanga kibadde weekiri kikozesebwa lwakubeera nga waliwo abeebase nga waliwo abaali balina okubako kye balina okukola oyo muveeko tumuveeko naye tubaveeko abo tewaliwo kyakubavunaana dokita nange ngamba nti abo tebajja mbata bagenda kubavunaana abo era bwe bamande babata sebo twewuunya wano kati bwe bituuse betaaga kufolowinga ekyo dokita kyayogedde wali abayinza okuyita ne mabega ne babajjayo bajjayo balina okuyita emabega ne babajjayo sharia era njala bajja kusaba ensonga yaabwe omulamuzi ali kansaba abasumba abali e Budaaka oba Budaaka I think mutuwe ku update palisa batuwe ku update kwekyo ku nsonga obuzibu bwe tulina mpozi doctor obuzibu bw'okubeera nga ofisi ya DPP erina ebizibu nti ba prosecutors balina issue nti abasinga batunulira financial gain banoonya kufuna mu musango gw'omuntu mu bulumi bw'omulamu kati eri abatayagala kufuna mu gain bwetyo abaagala okuwolereza ekigambo kibayita sharia nga bagamba bwe mumala ne musiba bano sharia muba mulaga tekola ejja kukola kubanga mu Uganda wano mulimu force bbiri ze bataddamu UPDF n'obusiraamu sharia bwe babanga sharia agisizamu ekiti bakitegeeza omuntu bw'anaakola ebintu byonna byayagala wano mu ggwanga n'akola effujjo nga yeerimbise mu tteeka ate bamukubidde mu sharia tebasobola kufrontinga sharia wabula bajja kugamba nti obusiraamu embooko 15 so zikuba kati tutuuka mu 5 nga poliisi tennatuuka eba yatuuse naye tugendeko kiddako akatambi kamala kufuluma katambi butambi ne kafuma ne kasasana wonna ne kuyita kati bannange omuwala ono yeetaaga okuyamba banne mu kiwoggana ennyo kyamaze kutambula ne baleka baga nti ani yakuba poliisi yajja nkeera ani yakuba sinankeera nga wayiseewo nnaku otegedde ya wano waliwo forces obuzibu zebayita fanya fujo waliwo abooluganda abamu abavayo ne bagamba nti fe twagala ba DPC twagala ba minisita twagala biki akati agenda okugira mu bwati nga bamukubidde mu busiraamu ng'ate noona ali mu kifo waliwo omuntu omu gwe bagamba gwe gundi gwe
ekyo kifo kyolimu kyo bwa RPC fa bakuteekayo lwaki nkubira simu notagikwata mwabiraba ngukubira nti esimu notakwata simu yange ngate ffe twaba wentebe nga nze nakuteeka mu office nga go bagamba RPC police commander wa regional police commander nga mugamba Seeka ya mugamba nti gwe gundi nenkukubira simu ojotya notokwata simu wajjamo butakwata simu yange nze nakuteeka nga fa bakuteeka mu kifo ekyo akati mukubete ebintu ebyo tulina bitunuulira those are the dynamics behind of something